لله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد abampuliriza kwejjukanya wakati wange naawe tewaliwo kipya kyogenda kuwulira obiwulidde ebbanga ddene bizze bisomesebwa emirundi mingi naye leka tubiddengamu oba oli awo tunaafuna okwebuulirira n'omuntu okuzza obujja obulamu bwe n'okwekuba mu ttooki mu bitegeeza eddiini. Ekisookera ddala mpuliriza nkulamira ssejjaamu obulamu bwonna okwogeranga ku Allah ebigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah tobijjanga ku lulimi. Bya bbeeyi bya muwendo birina emigaso ntoko kiyitirira bw'otwala obuvunaanyizibwa n'otegeera bye bitegeeza. Wallahi bingi Allah byakola mu duniya ng'omuntu yandiwangadde amutendereza. Tasaana kutendwa Allah aliisa abantu bonna n'amanya ekyemisana buli muntu ky'anaalya n'akirira mu budde Allah bwe yateeseteese. Tekimala muntu kutendereza Allah ogabirira ffenna. Allahu akbar. Mwewuunya bugagga Allah buli lunaku afulumya omuwendo gwa ssente yagumanyi yekka. Ayina zaatuwa zetuleka awaka ezo bafulumya mmeka olunaku ya Rabbi? Yakuwadde ebiri gye walesseeyo, ayina gwe yawadde omutwalo, waliwo gwe yawadde akasanvu, zifulumya mmeka? Tumutenderezenga Allah mukyusakyusa wa mbeera ey'obudde, mukyusakyusa wa mbeera ey'abantu, mukyusakyusa wa mbeera ey'ebyenfuna, mukyusakyusa wa mbeera ey'ebyobufuzi. Buli kyotunuulira nga mpuliriza leka birekaawo. Bingi Allah abikola ng'emabega waliwo ebyokuyiga bingi. Abadde omukulembeze Allah okumuwanulayo guba musomo eri abaliwo, nga nayenna Allah gwabajjuludde guba musomo eri abaliwo. Bw'abanga Allah atutte omugagga ku kyalo abasigadde beebuulirire, bw'aba Allah atutte mukulembeze asigadde yeekuba mu ttooki, twogerenga ku Allah obulamu bwaffe bwonna. Buli kyotunuuliranga mu byonna ebijja bibaawo mu duniya okakasanga nti emabega waakyo Allah yakoze bw'atyo. Tumwogerenga ku Allah. Ekyokubiri mu bye mbalamira nga ssejjaamu bannanga Allah tumwebazenga nga tusiimye bantu. Nowa boda boda akuleesa obuleesi n'omala omusasula osobola omuga nti weebale mwana wange yadde okumusasula omusasudde. Abange tuddirwe tunebaza Allah
kigambo kubaza Allah kikulu nnyo nga yenna kigayalirira ava mu busiraamu, yenna gayalirira okubaza Allah afuluma mu busiraamu. Kyova aya mpitirivu ezoogera ku kwebaza ziwunzika zivumirira kaafuwala. Suratu Dahri nga Allah agitandika, Allah gati inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Muntu twamunnyonnyola byonna ebitegeeza obulamu. Kati kiri gyali imma shakira awangalenga mwebaza Allah wa imma kafura oba wangalenga mukafiri. 152 Suratul Baqara Allah gati fadhkuruni adhkurukum, munjogerengako nange njabongerangako muntenderezenga. Kano tekerekerezeka bannange, yenna atendereza Allah mu bigambo biri bye tukoneddeko ku ntandikwa, yenna ayogera ku Allah ne Allah amwogerako. Allah ayogera ku muntu muzimalayika kasita omwogerako eno ne Allah akwogerako. Ye fadhkuruni adhkurukum, munjogerengako nange mboogereko eno. Sirikiriramu mu bunyomoofu bwo mu bunyomoofu bwange nga gwanya Allah gwayogerako miskini era nga akwogererako mbaani. Allahu akbar, si sente kumwogerangako Allah. Kibala mu hadithi al-Qudusi Allah yennyini agamba, man dhakarani fi nafsihi, yenna njogerako mu mutima gwe, dhakartuhu fi nafsi, nange mwogerako mu gwange. Wa man dhakarani fi mala'in, yenna njogererako mu banne, nga Allah ine enkyukakyuka gyalese mu ggwanga. Oli najjera abyogera ku Allah, Allah yawonuddeyo mukulembeze gundi, Allah yawanise gundi abadde owa wansi, Allah asitudde omuvubuka gundi, Allah ayavuwaza omwami gundi, ng'ensonga ze zonna. Waman dhakarani fi mala'in, yenna njogererako mu banne, dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, mwogererako mu basinga ebbeeyi mu abo banjogereddemu. Twogerenga ku Allah yadde no tubadde mu kwebaza Allah. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, munnebazenga mwekuuma okukaafuwala. Tusime Allah byatukolera. Wallahi tebyetaaga kulaga oganye kufuna kadde kafumiitiriza. Buli lunaku tuziisa ab'eŋŋanda, tuziisa ab'emikwano, gwe gwanya akyali omulamu, tuziisa bakulembeze, tuziisa baseeka, gwanya Allah gwakyalese ku duniya. Obulamu butundwawa gwe gye wamanya, abalala gye bataamanya. Bugulwa sente mmeka gwe z'olina, abalala ze batalina. Byonna by'oyita ebirungi ku duniya birungi ng'oli mulamu. Wenyumirize mu makaago, weebaze nnyo Allah akwadde obulamu. Wenyumirize mu bidduka by'ovuga, weebaze nnyo Allah akwadde obulamu, kubanga mayiti tesulayo eka okuggyako olunaku lumu, mayiti tevuga mmotoka. Mbeera yonna ekusanyusa mu bulamu, weebaze Allah obulamu abukuwadde. Wakati mu kwetegekera ekiseera obulamu Allah waali bunonera. Kigambo obulamu nkivaako olw'obufunda bw'obudda, mpuliriza nakukakasa nti al-umru mahma taala, obulamu kuwangaala otya, wallahi enkomerero ya byonna kudda eri Allah. Nga tonnategeka bukadde bwo nga bamu bwe tusuubira, tukoleredde nnyo bukadde bwaffe. Okusooka tolina bukakafu nti onookaddiwa. Ekyokubiri, bw'onookaddiwa ne bikomaawo. Kati tuleke kutegeka bukadde nga n'emagezi amampimpi amangungu. Omukadde si yasinga okulya ennyo, kyakubiri. Ate era si yasinga okuwoomera ommere nti okuba lweneewooma ennyo mu bukadde kanneetegekere. Wallahi oluvannyuma lw'obukadde bw'aba lakkiriza n'okaddiwa kabbuli, nga Allah atutta abaakazaalwa, atutta abaana aba primary, atutte buli mutendera gw'abantu. Teekateeka olunaku lw'olidde eri Allah. Bannange, eyo ye future y'omusiraamu, future y'omukkiriza kabbuli. Gaziye ndaba, leka kubala duniya. Duniya Allah talina gwe yali ajjuludde okuggyako ng'abadde agibala, ate nga tagiggusizza. Naawe tojja biggusa, tebijja kuggwayo. Oyina kwekomako gwe kennyini bwe baaziinanga ogenda osaale. Jamaa, oyina kwebuulirira gwe kennyini akasente bwe kabangamu kaleka kumala kuleekaanirwanga. Oyina kwebanja gwe kennyini essaawa yonna odde eri Allah, ddala bwakutwalira wano ogenda kumwanjulira ki? Twebaze Allah ow'ekitiibwa ku kigambo bulamu wakati mu kwetegekera olunaku Allah ow'ekitiibwa lwali tujjulula. Luli olwa mukaaga, luli olwa Sande,
luliba lwakusatu wallahi bakubike tewaliwo kigenda kuyimirira gwe werabanga owebbeeyi kati abaana bange nze mbaliisa gundi nze muweerera wallahi asobola okusigala ng'asoma nga gw'ofudde mukyala we asobola okusigala nga alhamdulillah buli kimu kitambula bulungi n'okusinga bw'obaddewo. Imaamu omukwano gwange Allah yamujjulula Imaamu Faruk Allahu akbar ekirungi yali muvubuka bambi munywevu ku ddiini mu kibuga awo twali mu darusu zali 3 amazeemu omwaka mu ttaka. Allahu akbar wenna abale duniya ekituufu tomanyi nnaku zosigaza ku nsi kati mbutazimanya biki byobala era otegeka biki wandisoose kutegera bbanga lyosigaza ku duniya olyoka olitegekere kati okuva lw'otolimanyi si buvunaanyizibwa bwo. Tomanyi bbanga lyogenda kumala mu ttaka, tomanyi bbanga lyogenda kumala mu ttaka. Bino ebikutwala olwaleero ebyabaana mukyala n'ebisigadde maama wo please bagenda kusigala abawangaze Allah ebbanga lyategeka obbawangaaza abawangalize mu bulamu bwe yasalawo tabaraka wa taala. Era n'olwaleero gwe weetiisa obuvunaanyizibwa okulaba nga abalabirira ekituufu Allah yabalabirira. Gwe Allah akutumayo butumi, gwe Allah akutikka butisi kutuusayo bye yabategekera. Kati leka kwetikka nnyo obuvunaanyizibwa kwe kutuuka kwerabira nti essaawa yenna Allah akujjulula. Bangi duniya etututte, muntu asobola okubeera bizi olunaku lwonna n'abulwa akadde akatunda mu Qur'ani nga n'abamu ewiiki eggwako nga tolina wootudde mu darusi yonna, nga n'abamu okusala tetusala okujjako olwokutaano, nga n'abamu tulina obugayavu obw'enjawulo, amazambi ag'enjawulo. Kyekiseera weekube mu mutima mpuliriza wakati mu kusika ekifaananyi ky'abantu abakuŋŋaanye nga bakutte ebitiyo n'enkumbi baziika. Tugenda kwetoloola kabbuliyo, ekitiyo Isima akite akiwe Jamada, Jamada akite akiwe Diriisa, Diriisa akiwe Huseyini, nga Jaberi bw'atereza tereza bw'asimbamu obuti bw'ozzoziika banne eriyo oluziika lwo. Ndoza ke kaseera akasingayo okubaako ak'obulabe ak'omutawaana mu buwangazi bw'omuntu bwonna. Tewaliwo kaseera ka bulabe era ka mutawaana kwenkana ako. Kalowoozeeko nkalowoozeeko naddala ng'okyalina ekyebbeeyi ky'obulamu. Mbyatukoledde Allah tetuyinza bimalayo tukonerako bikonere. Abalala bali mu malwaliro gwe tolina wakuluma, abalala balema gwe buli kingo kiyina, abalala tebalina mirimu gwe oguyina n'ebirala. Katusembeyo kya busiraamu, wallahi weesiimye nnyo okuba omusiraamu. Nkusaba lwaleero nga bwe neesaba weewandiikeko ku mutima gwo nti nsobola okuyingira ejjana. Bannange ejjana Allah yagitondera bantu yammwe, obugayaavu bwo bugenda ogikulemesa. N'ateekululamu abantu Allah tumwebaze nnyo, yateekuluddemu abatagiyingire balina oludda lwe baliko. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Ye yabatonze Allah tabaraka wa taala, ye yatutonda fenna, ye yatuleta mu duniya. Faminkum kafir, n'ategekamu abatabe basiraamu era gye bali, wa minkum mu'min, mwe n'abassa ku ludda lw'abakkiriza. Ajja kutuwa ejjana kasita onooleeta enniya ddala ku mutima gwo nti bisimillah nteekwa okuyingira ejjana. Oluvannyuma weebuuze nti kyetaagisa ki okuyingira ejjana. Allah talina kisenge ku jjana kyajagalako, talina kayagala mu jjana. Allah tabaraka wa taala jjana yammwe bantu. Kati Allah yakusunsuddemu n'akussa ku ludda lw'aba naayingira jjana. Kyannaku ate okwekulubeeseza eri abasinga entegera yeekulubeeseza eri mbatagiyingire, n'ebikolwa era byeekulubeeseza eri mbatayingire ejjana. Ekisookera ddala mu by'oteeka okuvunaanwako ku yenna ayagala okuyingira ejjana kugyekakasaako. Jjana si yabaseeka bokka, jjana si yabakwata Qur'ani bokka, jjana si yabayimaamu bokka, si yabannamadiina, si yabathanawi, si yaba jjana ya buli yenna anaaleeta enniya ku kugiyingira, bw'atyo n'akola buli kyonna ekyetaagisa okuyingira ejjana. Tujja kugiyingira insha Allahu tabaraka wa taala. Osobola Allah taweerezanga lisiti y'aba mu muliro yadde y'ab'omu jjana. Kati okusalawo kuli gy'oli, byokola muli bw'osiriikirira ddala. Ejjana olaba ng'ogiyina, ensaala gy'osalamu ekuweesa ejjana.
nga basinga enjatula y'ebigambo by'omuswala tetutwalanga buvunaanyizibwa kutereza njatula. Amakulu g'ebigambo bye tusoma nga tusaala tetumanyanga bitegeeza ki. Okuwaayo okwabasinga obungi lutalo ddala. Qur'ani tonnagyebanja. Musiraamu gwe weegobye mu jjana yagikuwa Allah bwe yasunsuddemu abanaagiyingira n'akussa ku ludda lw'abakkiriza. Tusobola okuyingira ejjana. Byonna ebitegeeza okuyingira ejjana obusobozi Allah yabutuwa. Okusookera ddala amagezi Allah n'agatuwa, n'atuwa amaanyi, n'atuwa byonna ebyetaagisa ebikozesebwa ku yenna n'ayingira ejjana. Leeta enniya osobola okuyingira ejjana. Wano ku dunia tukoze bingi. Anaagaggawala asooka kakasa nti nja gaggawala. Bw'atyo n'akola buli mulimu ogunaamugusa ku bugagga. Na bwe gutyo tuleete enniya ya kuyingira ejjana. Twettanire buli akatusomesebwa mu binaatuyingiza ejjana. Wallahi ejjana si nzibu kiryawo, si nzibu, yiyo ya mukkiriza. Twetaaga kwebuuza nti Allah be baliwa baaligiwa ddala neetaaga kukola biriwa. Saba Allah wekitiibwa atuteeke mu baddu abaliyingira ejjana, atuwa obusobozi ku buli mulimu gwonna ogunaatuyingiza ejjana kono obukkiriza obwannamaddala. Fabarakallahu li wa lakum min alqur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikri alhakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمبوليزا ليت النية وصبروا كينجر الجنة بيويتاغا بيويتاغو كنونيا بيويتاغا بورفان مرو بنونيا ويتاغو بنيويريراكو musuratul kahfi nga Allah ajimaliriza alaga nti innal ladhina amanu bokka banafaayo bonna banafaayo ddala ne bakkiriza Allah wa amilu salihat ne bagoberezaako emirimu buli ogubasomesebwanga mutuufu. Allahu akbar. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah agenda bawe ejjana eyitibwa firdausi, si abashekhe bokka, ya buli yenna anafaayo nakkiriza Allah. Abasinga eddiini tetugiwadde budde. Eddiini tugirabanga kiyita mu lujja, ddiini tugitwalira mu mbeera ya kusaagirira ne tukkiriza tutegererwa butegererwa. Muntu abeewongaga nti ze shekhe guni ye shekhe wange, weewuunye nga byo byedduniya teri yabikutegerera. Ani yali akutte ssente zagende wa seekazi mubalire zo teri azitwala ye byeddiini bye twabalekera. Nedda, eddiini togirekera shekhe yiyo. Allahu akbar. Ya bei ya mwende esinga ne sente sere sigala ku dunia dini gyogenda nayo, esinga n'engoye zo zisigala ku dunia dini gyogenda nayo, esinga amakago eri ayinza okuwa amakago shekhe, esinga amakago. Na bwe gutyo tutule wansi seeka atunnyonnyole bikwata ku ddiini, olunnyonnyolo olwetaavu nga ddala oli mwetaavu owankawankira okutegeera buli ekikwata ku ddiini yo. Tujja kuyingira ejjana mbakakasa bwe tunaamalirira wano ku dunia. Innamal a'malu binniyat, buli mulimu gwonna Allah gwanaggusa omuntu, Allah gwanaamuwanguza asinzira ku bumalirivu bw'alina ku mutima. Malirira mpuliriza osobola okuyingira ejjana kasita onootereeza obukkiriza bwo. Eddiini gwe munamwa gw'obulamu. Ekigendererwa Allah okuwa obulamu akwagaza ddiini, ng'oluvannyuma lw'eddiini gy'akwagaza akwagaza kuwa jjana. Tatondangayo Allah kitonde kyakubonerezanga ekyali ekigendererwa kye kubonyaabonya. Nedda, yatwagaliza lwangu mu duniya. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr. Allah tabagalizangako mutawaana gwonna, kyekyamutunnyonnyoza buli ekyetaagisa. N'atutumira ababaka n'abawali mutuwangaala nabo bakunnyonnyole biki by'oteekwa okwekwatako okuyingira ejjana. Oluvannyuma lw'obukkiriza bw'omukkiriza mpuliriza azeeko okulajanira Allah nti wekitiibwa Allah nsaba ompe ejjana. Kyannaku wallahi olunaku luziba omusiraamu ng'ekyo takyogedde. Golooza kewasadde biwedde, kewawaddeyo looza biwedde. Ramadani kuwagisibye neggwako n'ennaku omukaaga looza biwedde. Nedda, laga obwetaavu bwo mu maaso ga Allah nti ekituufu Allah nsaba ompe ejjana, nsaba ontaasa omuliro. Nga okusaba kwokwo kukwataganye ne byokola, nga ddala ne byokola bitegeeza kusaba jjana. Okusaba kwokwo nga kukwataganye ne byoyogera, nga ne byogerera bitegeeza kuyingira jjana.
wallahi ke kaseera kessanyu akasembayo mu butonde bw'omuntu muntu kuyingira Ejjannah. Primary ffe gye twasomera erugo buli nkomerero ya mwaka ettamu ey'okusatu bakubanga paredi ne basoma abaana basatu abasinze okuva ku asooka okubiri n'owokusatu ne babazza oludda mu buli kibiina okuva ku P1 paka ku P7 abasatu abakulembedde ne basoma n'abasatu abasembye batuwangayo ennyingo z'ebikajjo zaalinga mukaaga naye nga zitutuyanya omwaka mulamba ku luno ebikajjo nteekwa bbirya nteekwa okuba mu basatu. Allahu akbar. Nga ne bwe batanditwadde ebikajjo okujjayo obujja ku pareedi oyimirireko mu maaso nti ono ye yabadde owookubiri owulira ng'ekyo kimala nga baana bonna batunuulidde bonna bakkiriza nti mmwe mwabasinze. Kirifaanana kitya ku lunaku lw'enkomerero? Allahu akbar. Ng'oli omu ku Allah bajjeeyo ng'abantu bagenda mu muliro nga sula ogenda mu Ejjannah. Kyetaagisa ki kukkiriza Allah? Kyetaagisa ki kwekwata ku buli mulimu gutusomesebwa? Kyetaagisa ki kwerekereza buwoomerevu bwa duniya bwe buba bwa haramu? Ove ku bwenzi buwooma naye obwerekereze, ove mu ndongo ewooma naye gyerekereze. Tuve ku haramu. Obugagga obwerekereze bwe buba bwa haramu, wallahi tujja kuyingira Ejjannah. Kuyimiriza nga weeswala mu biseera byayo neza sunna zenywerezeeko Qur'ani gye banyenga buli lunaku. Manyidde ddala bulungi nti abasinga okuva ku makya tetunnagitunula mu nsobi. Ejjannah gwe giganye. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama ti buli musiraamu yenna ajja kuyingira Ejjannah okugyako abaana babaganye. Ebikolwa bye ekituufu abasinga bitegeeza kugaana. Lwaki Qur'ani togisomaamu? Lwaki togimanyi? Wallahi kyannaku ng'oli haaji gwe n'ofutakhara na bwa haaji n'olabanga kati ali mu Ejjannah. Tubere serious. Wallahi Ejjannah yaffe si ffekka n'ezzadde lyaffe. Allah agenda kuyingiza taata w'abaana Ejjannah ne mukyala we n'abaana baabwe. Nze ntera okusika ekifaananyi waffe mu masomero olunaku lwa viddi bazadde bajja n'ebyokulya byabwe ne batuula n'abaana baabwe mu kati, ne batuula n'abaana baabwe mu kasiikirize, n'atuula nga abaana be baaliya bwe banyumya nga naye bw'abaliikiriza embeera bw'erifaanana. Wallahi ng'otudde n'ezzadde lyo mu Ejjannah. Mu suratu Tur Allah atugamba nti alladhina amanu, bonna abakkiriza ddala ne bafaayo ku ddiini ne bakkiriza Allah, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin, ne bafaayo nnyo n'ezzadde lyabwe litambulire mu bukkiriza nga bo bwe balimu. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, tugenda basinkanya n'ezzadde lyabwe. Sika ekifaananyi ampuliriza nga muli mu Ejjannah munyumyamu ne Masumayya kulikayo mu duniya nga twabonaabonera Ejjannah nkumbi, twabonaabonera mu wino. Allahu akbar. Mu suratu Zumar abakkiriza bagenda kwebaza Allah, wa qaalu alhamdulillah, bagenda kwebaza Allah alladhi sadaqana wa'ada, atukiriza byonna bye yatulaganyisa. Wa awrathana aljanna, natutusikiza Ejjannah. Natabawwa'u minha haythu nasha, twetaaya wonna we twagadde. Kigambo Ejjannah obudde tebutumala, bulamu bwankomeredde, ssanyu erisembayo eritalina muziga lyonna. Muntu agenda kuba musanyufu obulamu bwe bwonna, tebuliimu kufa, tebuliimu kulwala, tebuliimu kulwaza, temuliimu kugenda kukola mbi nkuba mu Ejjannah, temuliimu ibaada yonna, togenda kuddamu kulira mwazinyi yenna kati ate nga akwagaza kimisikini. Tetugenda kuddamu kusaala, tugenda kuddamu kusiiba. Allahu akbar. Tewali kikooya, byonna bye wandikoleredde bibawo ebiri okuvira ddala ku byokulya na byonna lahum fiha ma yashaa'un, balina buli akayinza okwetaagibwa mu bulamu, khalidin, nga bagenda bibeeramu ebbanga lyonna. Osobola okuyingira Ejjannah, leeta obumalirivu ku mutima gwo, ekisooka okkiriza Allah mu byonna. Tomenyeka nnyo na duniya okubala bya wiiki ejja. Wiiki ejja Allah yagitegeka bw'anaaba yakutegekera kubaawo, bye yategeka we bikoma wakujjululira. Enteekateeka y'obulamu Allah yagiina. Wallahi bino Allah bitulazeko mu bulamu mwe tuwangaalira. Akatono ennyo obudde bungenzeeko n'empalirizo oluusi ne bundalukako mu nsonyi wanga. Mu Ramadani ffenna tubadde tusiiba okukakasa nti Allah programu yagiina. Golooza we twasalira Idi waliwo yali alinawo sereza ekyemisana kyonna kyatalidde mu Ramadani.
Ramadhani yagwako ngeze emisana ziyawo zikuŋŋaanye toyinza zirabawo. Atusegekera Allah ene duni ne kutawanya mutwe bino tabitegeza butakola okola genda okole nyenga gwe chobola ku mutwe nyingidde Ejjannah. Wetaaga okusala nga era akanya ziri 12 eza salatu duha zisalire ku dduka ewo. Sala nga era kabiribiri za osalera kanya za duha ezo zekwateko mande lwakuna zekwateko. Qur'ani yongo ina programu yayo. Tufuna abawalimu abatusomesa Qur'ani haji toswala bw'oswalira ku dunia wano muliro mwali mutwaleeka mu budde nga nti buli lwa Sunday tusobola okuyingira Ejjannah. Gwe tonnaba serious bw'onookiteeka ku mutima gwo biidhinillah Ejjannah Allah ajja kugituwa. Wallahi mu Jannah bingi tetuyinza bimalayo. Kansembyeyo kimu wallahi mbye balifuna ebyebbeeyi abantu mu Jannah bagenda kulaba kuwa ekitiibwa Allah. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abantu bayayanira kulaba mukulembeze bayayanira kulaba bakulembeze bansikirano bantu bannaabwe nga alina emikono ebiri nga bw'ogiina. Abakkiriza balinayo olulaba nga bagenda kulaba Allah. Abakkiriza bagenda kulaba Allah w'ekitiibwa. Si kyekyoka bagenda kunyumyamu naye ngani otulonyumyamu n'ow'ekitiibwa Allah nga muli babiri se wali wakusatu. Akubuza Allah ismu ogamba ki kanti Allah siina byonna ebizatambula bulungi. Saba Allah atuwe Ejjannah tabaraka wa taala. Kaseera kasanywa mpuliriza twerekereze byonna bitegeeza duniya bwe biba bisukka eddiini. Gumiikiriza obulamu buteekwa okubaamu ebikunyiga oteekwa kuba mugumiikiriza. Gumiikiriza obulamu tebujja kutambula wano ku ddiini nga bw'obyagala. Obulamu obulimu byonna buli mu Ejjannah si wano. Buno bulimu okulwala kati gwani gw'oyagala alwale gwe bw'oba toyagala. Bino birimu okufiirwa gwani gw'oyagala afiirwe nga gwe toyagala. Birimu okwavuwala. Ye programu ya Allah ku bitonde bye. Obulamu yabuteekateeka Allah nga buteekwa okubaamu ebisoomooza. Allah akulaba eddala oli sirias weetaaga Jannah oba onoobivaako. Gumikiriza embeera yonna Ejjannah tujja kugiyingira. Bye weetaaga okukola bwana ballakkiriza binoonye tutule mu darusu ez'enjawulo. Weetaaga kwekwata ku darusu buli wonna weebanga eri. Funayo akadde jjuma obudde buba butono funangayo akadde ng'olinayo programu ya darusu egindi ng'olina programu ya darusu egindi otuulengawo keddakiika teziba nnyingi. Biidhinillah Ejjannah tujja kugiyingira. Mbakakasa Ejjannah y'abantu nga ggwe tafulumiranga listi Allah nti ggwe erinnya lyo teririiko. Tagifulumyanga Ejjannah yiyo ate oba ne bamanueli bennyini still bakyalinawo era omukisa oguyingira Ejjannah. Kityo luwalira alinawo omukisa oguyingira Ejjannah. Ssaabasumba na buli yenna gw'omanya atali musiraamu alinawo omukisa still oguyingira Ejjannah. Kuwaayo birowoozo bekufumiitiriza kubuuza nti naye ddala gye mpita eddiini ddala g'emazima. Bw'akiwa obudde n'akikoberera afundikira gguse ku bw'amazima bw'obusiraamu bw'asala ekkubo eno aba ayingidde mba n'ayingira Ejjannah. Ampuliriza tulekeko okulubeesezeeyo mba tayingira Ejjannah tunywerere eno mba n'agiyingira insha Allahu tabaraka wa taala. Mulajanire Allah atuwe Ejjannah n'ezzadde lyo ligambe n'embeera yonna mpulirize eka abaana tubakubirize buli nsonga yonna Allah kwanayisiza otuwe Ejjannah insha Allahu tabaraka wa taala. Tulina darusu buli lwakusatu ku Supreme Council oluvannyuma lwa Magharibi insha Allah buli lwakusatu tubaayo okuva n'olwakusatu lwa wiiki eno ne darusu endala nnyingi olw'okunne nakasero darusu nnyingi olw'okusatu ennakawa ku Mubzi darusu mpitiriva mpuliriza kwerekereza duniya obudde tojja bufuna okujjako nga gwe obunoonyeza n'okakasa nti akaseera kafaanana bwe kati insha Allah kannerekereze ntuleko wansi gamu ku makubo Allah kwanayisiriza okutuwa Ejjannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid warda Allahumma anil arba'ati al-khulafa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر صحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أداك أداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه يا الله. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها
وليها في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.